This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery? Kannekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi right now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu right now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyam luseke nyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga 2 dakiika nga 2 kati owa boda wo wuuno mama nga yangu yazze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride Luzungu kale kazi kutujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujerera kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno arabura babaddi abakyala wale somwira manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Leero tusinzidde wano ku layout interiors, the interiors of tomorrow. Ndowooza ekifaananyi okiraba ne kano ka light. Kati ebintu nga bino b'obiraba emabega ezo flower vases sibe kirimu gwanya. Oyinza okuba ozaagala yitirawokko eno dining table yiino wano kati tulina n'eno entebe gye tutuddemu. Ziri 1 2 3 4 ziri 4 n'ekintu ojjanga okikwasaganya. So lighting layout interiors, the interiors of tomorrow. Bye tulina wano leero
abasinga bajja bifuna enkya. So kitegeeza abantu bajjeewo balowooza oli w'amaanyi kumbe wazze wano okuleyawuti interiors n'ofuna bye batayina kintu ne kitambula. Olunaku olwaleero negatiddwako Seeka ngenda kuwa omukisa weeyanjule. Ekisookera ddala alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Kiriza Mr. Kasuku ssebo mu kaseera kano. Yes sebo. Nsooke ntenda ow'ekitiibwa Katonda atuwadde ekyengera ky'obulamu. Okyali mulamu Mr. Kasuku bangi abafudde. Yes sebo. Nkyali mulamu olwaleero n'atukolera enteekateeka ne tusinkanako ate tubeere nga tugasa abantu. Ekyokubiri ffe tuba tutandika ebiseera ebisinga tusabira ku Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga ebiseera ebisinga byonna bye twogera yatuwajja yatudirectinga nti wano bakola bwe bati wano bwe bati niwe bati nga tuyigiriza eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Nkwebaza naawe officially era oyo yennyini yatugamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam naluga man la yashkuru nnasa la yashkuru Allah. Omuntu obanga tasobola kwebaza abantu banne aba tasobola kwebaza Katonda. Nkwebaza omulimu omulungi gw'obeera ng'ogasa eri ensi yonna kubanga abantu babeera eyo mu mayumba gaabwe mu maofiisi gaabwe mu motoka gaabwe ng'alina ensonga emutuddeku naye ojja n'omugyogerako atagguluka obwongo. Era tokomaawo genda maaso ne mu program z'okola abantu baganyulwa gemazima amaki amatuufu. Amannya gange n'eddoboozi yenze Lumala Tagisirri. Lumala Tagisirri linnya lirizzibumuuko naye nga balisalako ne bapita Lumala Taji. Tagisirri Taji ebangule acronym then Sirri biba byama acronym full of secrets. Kati tugenda kuyita Seeka Taji. Oli Seeka oba oli Imam? Ndi Seeka era obwalimu nabusoma. Nafuluma wano nengenda nensoma Khartoum Jamiat Afrika Alamiya mu faculty ya Sharia nenkwata kusoma Sharia. Khartoum Sudan. Ne kati watabuka waliyo entalo nnyingi naye nga twasomere wakyali walungi kale obwalimu nabusoma. N'obuggusa nembuggusa mukama wange. Kale tusanyusa okukulaba abantu soko batolere salaamu njala wulira salaamu yo maye waliwo abagiteekamu eggunna n'ogamba ya fansira mukirewo leero. Banna abatuuliza n'abatulaba ku Kasuku Live. Yes sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. No menje kitegeeza omuntu oba omugambye nti emirembe gibeere gy'oli naye n'agikuddiza. Ekyo kitegeeza salamu alaikum kitegeeza peace be with you. Yeah, with you. Naye n'omuddamu n'egibeere gy'oli. Bwe twesinkana ng'Abasiraamu bwe twetooyera salaamu boge mwenna abali emirembe gibeere gye muli nabo ne bagana egibeere gy'oli. Aba ensonga kyo baswaba mwe bayina ssente nnyo bakusindikira naawe n'obasindikira ne mubeera mu saako ya kintu kukikwasaganya. Era bwe tuli Mukama. Seeka Lubega abasinga mumumanyi ne oba yali akwata oba simye yali enfu oba kaali kadda nnyo ka video ke twalaba ng'oli mukambwe. In fact by the way benkulabye wana I'm so shocked nti oli musajja mukakkamu. Kiripu zo ezitambula obusungu bwakyo musajja osala enviri nozibalako. Emizimu gye tuba twagala gyamuke egyamuke ku bantu be tugamba waliwo okandula ku ddoboozi ate waliwo obeera mu muzikiti oba ddalasa ng'omuntu azze n'atulawo neyeesigama n'atandika okusomagira kati omuga muvubuka azuuka naga baŋŋamba ki nadde engulu ndabe clip zo nnyingi Rodi bw'oba osobola otuteerayo ku clips ezo waliwo gye nalaba lumu wali ndowooza ne Bahajati ng'oli mukambwe nnyo nga mutyalayo bayite ono omusajja asobola okutema ejjambiya ng'akusanze otambula lwaki okola ebintu ebyo. Abasajja nga bakambwe n'ogenze ku musaluuni okusala enviiri tonnawasa onoonya mukazi bakusazze omutwe gwonna kawalaata ng'olinga eyeesibye ebbaati
ebintu by'abasajja abakulu bitandise tonna wasa olinga yesibye baati tuteeka kulinga yesibye bakulengerera eri baswaba alinga yesibye baati njoli okola mu Uganda baati bakomole bulungi akaviiri sekasula Sulaiman akaviiri kasita oberanga zonna enviiri sigadde zikola ki zenkana n'otudde wali weebase bakumanyi bazijjako lumu ne baleeta n'akajiti omanyi batugeza osanga omwana omulenzi ng'ali mu kabokisi k'omwana omuwala yeetooloola takutula nsonga muli mu bokisi w'abaana bawala nga bambi kanyabo kamusindikira message ne kamugamba good morning dear ne kateeka akagambo dear nga kamanyi bambi ategeera ogusajjasajja oguvubuka ne gujja ne gumugamba nawe amakya amalungi mukulu munnange. That is the reply. Josemu munno agenda okuba mama w'abaana bo muddemu ka message nga kali soft nga kali romantic omugambe good morning to my heart code tekabikola salamu alaikum n'abaana abavubuka abali mu bubokisi bw'abaana abawala tebakutula salamu alaikum tebakutula bandika nnyo kuba kati muli mu institutions muli kumaliriza n'omwana mufulumye butirike mu bingi wabweru wonaggala omulyango ogwa halali ogwa haramu kugenda kweggula emaki emabega kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukakasa n'atugamba lam nara lilmutahabbaini mithlu nikahi mwabasajja tubalabye enfunde eziwera nga mwambala ebipale ebimpi ne mutambula n'obugulu nga buli wabweru nga buli nga mpango za bikajjo omwana n'akutunulira nga takumala ensonyi teziriwo Allah yau min al-iman ensonyi za mukkiriza la yati tezina kyezireta illa bi khair okujja ko zireta birungi byerere abavubuka abawulu n'olisanga ku muzigo nga limaze okweka tankira ekicupa kya soda ne Rolex ne kyoza bokisa erimu ebituli ne kyanika ku waya ey'olukale kiki kye tutendeka abaana abato bino byenjogera mbimanyi nammwe mubimanyi basajja bakulu ku mizigo gye muwangaalira engoye zisooka ku mubiri n'ozisanga nga bazoozezza ne bazaanika ku waya ey'olukale ezo engoye baazikuumanga nga zirima za munda ensonyi ala yau min al-iman la yati illa bi khair. Allahu akbar. Now kino ekintu njala twogere ku kintu kino kati nga bolaba kyewagamba ekyokusala enviiri gundi fentu tugiyita njiri enjiri ewammwe simanyi tutambulirawo enjiri yammwe enjiri gy'osinza okubeera ng'ogamba abantu ekwata nnyo ku muvubuka ekwata nnyo ku muwala omuvubuka bw'omugamba nti lwaki osala enviiri n'ozimalako oba otegeeza ki kyemba ntegeeza munda kati nga awo tusose ne tuteekawo akati tukkirize nti ensonga y'okwagalana oba obufumbo oba love affairs nkola fitiriya ya butonde like it or not oteekwa okuba nga oyagala oteekwa okuba nga oyagalibwa era mu nsi muno tosobola kwebuzaabuza mu butonde olina emyaka gy'otuukako nga bw'olaba omukyala osobola okumanya nti yo Coca-Cola shape ngera omuvubuka asobola okwemera agamba njagala omukazi ng'alina nnyashi ennene ng'osogirundirako enkoko nga kyayagala kyekimusanyusa oba ndese mu gyeri eyo gyeri abavubuka bazaagala nnyashi ng'osogirundirako enkoko oba bayagala kulya nkoko oba nnyashi tetumanyi naye nga ebyo byakulembeza ng'omuntu nekyembadde njagala muti fitiriya nkola ya butonde nti tosobola kukirwanyisa mu bulamu buno obwensi buli muntu gyawangalira akiyitamu waliwo abali mu bufumbo olede waliwo abali mu process eyingira obufumbo ne mulimu ebintu ebitamwa ge mazima amaki amatuufu kati oge focus esinga obunene njitadde nnyo ku bavubuka kubanga abavubuka emyaka egy'obuvubuka gye giyingira obufumbo ne rate buno mulembe gwe tuliko abantu engeri gye bafulumamu obufumbo ya waggulu nnyo okusinga engeri gye bakola ki gye babuyingira katukuba toki ku kiri ekiri munda bizibu ki abantu bye basanga lwaki abantu tebaagala kubuyingira era fe omusajja omumanyi omu yatuuka n'agamba nti obufumbo kamithiri nnaari bulinga bw'olaba omuliro omuliro ogukuma ekiro
buli muntu yegomba ekitangaala ekiva mu muliro ogwo era buli muntu aba ayagala kujja kumpi n'ekitangaala ekyo ne gwe nnyini kkuma muliro aguli okumpi guba gukookya oba n'omukazi nga bali wabbali beegomba ne bagwa olina omukazi omunene Coca-Cola shape figure 8 mweru nenga gwe nnyini mukazi yakutuuka ng'ogamba ne wano ba n'agenda sijja munona simunonayo ng'olina omusajja bakwewanyisa olw'omusajja omulungi ne gwe nnyini musajja nga yakutuuka lwaki nti munda mu bufumbo mulimu ebirumira temukyali mirembe kitokota kati we tugira ku gundi gy'oyogeddeko nti tuli ebintu byetusuubira omuvubuka okubanga akola ki ng'akola for example ng'akyanoonya musajja engeri gy'ateeka okweyisaamu ng'omuntu aleke kukola nti ebintu bya kisajja kikulu ebyabali basaalongo ne bannaalongo abazaala dde abalongo nga bali mu bufumbo omusanga ng'enneeyisa gyeyisaamu ya kizeeyi naye nga talina mukyala kati for example ye gundi eyo ekireetera omuvubuka ng'otegeera bulungi tonnawasa n'ogenda ne bakalakata omutwe kawalaata ngulinga yesibye ebbaati gy'oli okula mu Uganda bbaati bakulengerera ne baga omusajja yuuyo ajja swahaba naye nga tonnawasa kati wennyamiza ono gozza okwogereza abeere maama w'abaana bo atandika olowooza oba musajja mukulu nnyo ajja kumpa amateeka ono omusajja oba mukulu nnyo naye ng'oli mwana muto olina kumala kwennyonnyolako ti nze gw'olaba wano n'emyaka 25 n'emyaka 23 ninga ekikula kyo kiraga bukadde aye n'osanga baakijaana abasajja abakulu abakuze mu myaka naye nga ate bazzemu ne bakoppa emize gy'omuvubuka ne bagenda ne batwala abaana abawala bonna abato ng'omusanga yesimaati nga yekuba ekiwoowo atema akaviiri ke ne katuulako ekirevu n'akikomola n'atuulawo ajja kutambula n'omuzi naye nga omuvubuka ate enneeyisa gye weeyisaamu ya njawulo ku gye wali badde weeyisaamu kati kyenja okutandikirako ensonga ogitegedde bulungi abantu beeyisa kikadde naye oba abamu babeera beeyisa bwe bati nakyali wange omu yeeyaga nti yali ayagala nnyo taata we ate taata we ke yali akyaliyo naye kati taata we ng'akuba zifulungu ebyo ojjukira ebyo ebipale bifulungu nga naye yayiga fulungu ne bata ojjukira bata ezo ezaali zambuka paka wano nga ku gundi nga akuba fulungu akuba bata ne mga boss ng'ayina fulungu nga nnya nga talina jini neegi ng'ayina bata nga nnya era nga tumuyita fulungu ng'akuba bata ye n'ekifulungu n'alyoka asuulako essaati abalala omusanga weekend muvubuka banne bambala t-shirt bambala short akubye ekikalu asibye nettayi nomuga boss obadde olagawa nti yo nedda ngenda laba mupiira mutayi Saturday saa 8:00 nga ye yakikwata kati amagamba mbu yalaba taata we bwatyo bwali naye kati maybe kyoyina omuga nti taata we yali musajja mukulu ekyokola kye tutunuuliramu oba tonnatunulira muntu agenda kwagala Mr. Kasuku ffe batugamba fata'lamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan gwe sooka weeyagale ng'omuntu nga tonnanoonya muntu agenda kwagala fata'lamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan sooka weeyagale ng'omuntu okweyagala kusobola okuba mu bintu bino wammanga ekisooka okwambala kati kanalikire ku baana ab'obulenzi abavubuka olaba waliwo okubanga engoye zonna ezitakuweebula ng'omuntu ng'ozirina noga ku weekend nyambala kajjini ne kakwatayo n'akasaati waliwo abavubuka nze sibategeera ddala sijja kulimba osanga omuvubuka nga amasaati gayambala geganaga ge batambuliza ku wiribaalo ngaye wajambala bwati awulira atebenkedde eya wiribaalo noga ntono omusajja ategeera za kasanvu nno zitandikira ku 3 paka 7 bano gye bagenda ne bagula pieces z'essaati tibampeyo pieces z'essaati 4-5 ng'alina ogusaati balinga gwe baamulaamirako gwe bali bagenda okukyala aguteekako gunene alina ekipalo oyinza okuloboza engoye ze aziguliramu kiro bampeyo kiro z'empale 4 kiro z'empale 22 nga gunene buli bagenda okukyala ye gwe aba ayambadde naye nga bani bagulira mu pieces noga ne empale eno shepu yaayo yagijjawa yasikira nsikire wajambala bajjajja babaana batambula nabo buzibu ki obumusumbwa ng'omuntu fata'lamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan yambala n'oba osazeewo kwambala kanzu olaba n'onyambadde akanzu kana kabikola kakutuddeko bulungi kabikola bw'okalabola nti kabbeeyi kamala kati oyambala akakanzu n'omanya nti kakanzu kentaddeko keeko kabikola naye waliwo omuvubuka gw'osanga nga noba ali mu layini yaffe eno ya busiraamu wallahi nga Kasuku toli musiraamu oyambala ekkanzu n'onyuma okumusinga toli musiraamu naye ng'oteekako ekkanzu n'onyuma okusinga oli nnyini ddiini y'obusiraamu
nga inaga kanzu gayambala nga gunene ngoyinza okuloza musiri bwa lumonde aguteeka ko bwati oyinza okuloza bendera giyitaddeko fata'lamu kayfa tuhibbu nafsaka awalan ono omukazi gogenda okwogereza kyayagala atunulire ekifaananyi kyasoose okulabamu kyateeka mu bwongo bw'ebbanga lyonna kyekifaananyi ky'abaana be baalaba bagenda kuba batya mu maaso fata'lamu kayfa tuhibbu nafsaka awalan okwambala kati ffe tulaba abasajja mu layini yaffe y'eddiini y'obusiraamu obusiraamu bwatukkiriza abasajja okwekuba akawoowo bwatukkiriza omusajja weekuba akawoowo owonye bulungi ne tosobola kugenda mu buwoowo n'olondayo ate buwoowo buno bakuba emirambo ate ne weekuba obwo ng'ogenda kwogereza emirambo bagikuwa bagatta akawoowo akali mu bantu n'omulambo guno gubeere nga tugusobola kuvaamu kasu konna negendo ebiwoowo gye biri ebimalayo ng'omuvubuka obusiraamu bukutadde alislamu nadhifa liyatanadhafu fa innahu la yadkhulu janna illa nadhifa obusiraamu buyonjo teri agenda kuyingira nnyina okuggyako nga muyonjo ogenda kwogereza oli mulayini okubanga tonnafuna mwagalwa weekuume ng'oli muyonjo ng'omuntu n'oli muwuulu abawuulu tebaagala kunaaba omuze gumu ku bawuulu omuwuulu omusanga kati lero lwakumeka lero lwakuna nenkulayira Allah wallahi omuvubuka okuva ku Mande paka olwaliro nga gyali omuwuulu ng'ennaku nnya zonna mu wiiki azinaabye ojja kubalamu batono batono tebaagala kunaaba abawuulu omusanga ng'alina enswa ezimuvaamu nnyingi bawoza naye nenkuba kino ekire tunaanaaba bannaaye n'ayingira obuliri era omusanga ssebo ng'ayingidde waasula bw'ati n'atunuulira obuliri bwe muwuulu mukulu n'atunuulira n'enkyangwe n'akadomola n'atunuulira obuliri bwe n'alaba mu nsonda ng'ekyo kimugageza onaabe n'esogga obuliri n'ebaka alisilaamu nadhifu falyatanadhafu fa innahu la yadkhulu janna illa nadhifu obusiraamu buyonjo teri ejja kuyingira gye n'okuggyako nga muyonjo naye twavudde kawaida akagamba fata'lamu kayfa tuhibbu nafsaka awalan sooka weeyagale nga tonnanoonya akwagala tubadde ku bavubuka oba teweeyagadde ani agenda okwagala n'obwo bukyafu bwo ani agenda okwagala nga enfaano gyefaanamu ofaanana kikadde omuvubuka n'abeera ewuwe n'asula mu masuuka wiiki 3 ye mwennyini n'aleeta omuwala n'amuga essuuka zino ziwunya naye nga ye takiwulira nze nakyali wange mukazi we yatugambako sayo nga beekwana omuwala n'atugamba mumugambeko bakyali beyayisaamu ne tugende ewuwe by force ng'amasuuka oteekako buteesi bwo n'owulira nga wonna waddugala oluba era amasuuka twasuula masuule omufaliso ng'agwebakiddeko ndowooza emyaka oba emeka tagukyusanga n'ekitanda weekiri nga tasobola kiga nti kale kankijjewokko nsiimuuleyo naye kati omanya bawulu we bakola balina buno obuceere bwe bali obwa musiraamu kapiraawo akawooma 10 obumanyi bubeera kukuba bawulu balumanyi babumanyi abawulu kati agula akaceere ako ekiro n'ekikomando anuuna ajjako ettaala kanuunira muli kasakakala nga kaveera asuula wansi w'ekitanda era abawulu osanga nga ebitanda byabwe wansi wajjuddeyo obuveera obukyafu ekikomando tebakirira be bati bakimanyi banuuna kakakomando bwe bati oli afuna ekikomando anuuna kanuune bwati nga jjeko n'ettaala kasamala ng'asuula wansi w'ekitanda kati osanga waliyo obuveera obw'omuceere yawulutiramu supu w'emmamba yawulutiramu ebigere muno yawulutiramu akaceere banuuna kanuune n'asuula eyo nga mujjudde obuveera wansi bawulu tebaagala kuwasa kati ezo ensu zonna ziba mu kisenge mwakola ki mwasula kati batugamba nti al-islaamu nadhif falyatanadhafu fa innahu la yadkhulu janna illa nadhif obusiraamu buyonjo teri ajja kuyingira janna okuggyako nga muki naye emize gy'okulya gitandika batimba mu buwulu buli wabulwamu omuntu buli walwa mu buwulu ennyo waliwo emize egijja ne gimwambala nga niwaba wasizza tekisobola muvaamu for example okulya ennyo gwokimanyi osanga omuvubuka ng'ali mu kaaluumuke wallahi n'agula toosi guno omugaati ogwa toosi n'agutuulako n'agusitamako n'ekikopo ky'amata naga ngenda kukoza mukozi nga sinywedde ku mata mu miro n'ogwo ali mu lwomu bwagu n'agukoza n'akaliza ekikopo nassa ekikwe n'olowooza nti wamaanyi mu nsi naye nga si wamaanyi kati oyo anaawa senkya ne bamufukaamirira ne bamugabula omugaati nga kuliko toosi nnya era bwatyo wajja ogamba bambonyaabonya bandyako emmere yamanyira okulya omugaati omulamba kati egyo emize gy'okulya ennyo gibabeeramu n'atuuka nga
agani kiki ekigenda mu maaso waki bandyako emmere yalwa nnyo mu buki naye gwe seeka sokolindeko olina akantu koyogedde omuyaaya agenda ewuwe n'agula omugaati mulamba n'ekikopo ky'amata n'akoza mukozi ze competition ze babaamu era akubira munno omuwulungu maze nga ayina oyinza okuza ayina kyawangudde bye babaamu tebaagala kuwasa kati oyo anaawasa mwatoosi 2-3 ajja kubira mamesi mbambonya bandyako omugaati nagulese naliddeko toosi 3 kati balwawo ebintu ebyo ne bibakosa ekitegeeza oluusi abawala abakazi tunenya babwereere omusajja yalaga abandyako emmere naye ng'enkoko emu ye amanyira girya bwomu naye kati gyaguze omukazi namugaa akwatako ekisambi kimu n'agamba alaba guba teguggwa kati egyo emize gye balwa mu misakasoko era kulwa mu buwulu okulya ennyo gwe ffe tugamba mu busiraamu nti waliwo emyaka gy'otuukamu nga buli kyakulya ky'oteeka mu lubutolo oba buli kyakunywa ky'oteeka mu lubutolo Katonda ajjamu ebintu ebyenjawulo ekimu ajjamu kuwa amaanyi g'okozesa okukola emirimu gya bulijjo ekyokubiri ajjamu ekirungo eky'amazzi n'akiteeka ku migongo gyaffe ekirungo ekyo kyekivaamu shahwati obwagazi ne towasizza ekirungo ky'amazzi ago kiri ku mugongo gwo kigenda kuvaako kitya nga tuyagala kuwasa kalefunikira bagenze mu kasabbuuni ompulira bulungi balina amasimu gaabwe ago balaba poni bulumuvu era asaakinga musaakibba the best poni in Africa akagambo best akateekako bamuleetera akamalayo n'amala balaba mu Africa n'akang'endeko mu ba Indonesia the best poni in Indonesia abo nabo n'abamala n'abeera omuntu olowooza alina obwakabaka mu kaaluumu omwo nga mwakolera ebintu ebyekisiru ne inna dhunuba wal maasi la atharun kabir ebintu byakola birina obulabe bunene nnyo eri omubiri gwe ompulira bulungi bigenda mukosa n'aba atuuse mu bufumbo awalan tufsidul qalb kigenda kono n'omutima gwe nga ne wanaatuuka n'awasa omukazi nga atiba butibi omuyiwako n'amata n'oganywa ng'amulekawo ku buliri awo n'agenda n'akola masturbation mu kinaabiro yamanyira tufsidul qalb yafuuka addicted naye nga bitandika muvubuka ng'asaaga olw'okukandalirira okuwasa tufsidul akil kyono n'obwongo bw'omuntu nti omuntu ava ku bakazi nga aba n'ekikyali kye n'akitunuulira bw'ati kiwala kina Coca-Cola shape naga ekyo nja kiri ekiro naye ng'akiyira mu imaginations watuuko na imagining as if kyali nakyo nagenda mu masturbation obwongo babufudde ziri empapula ezibako abasyaza abatambadde akino bwanaga kino leero nkirina tikito wana kino ngenda kwebaka nakyo abaana baliyo bebaka abakadda ne baserebu mu biroboozo olina ganti nze nwaji namumala mbuza nwaji onoomumanyi nti nze simulabanga nawe oyo mumaze emirundi oyo naye anyola ekiwato kumbe tebuli kati kiba kyonoonya obwongo bw'omuki n'ekisinga okuba ekyetabbu olwo kye tuyita kuwatil jisimu amaanyi g'omubiri obufumbo olwotatereza nsonga za mu kisenge oba tobulina nti masturbation yayonoona amaanyi g'omusajja era kivola abakazi bakomplainize nnyo abasajja tebakyamalako nze nkubulira kana abasajja tebakyamalako abasajja kali njagala ombulire genda ku church yonna oba ku muzikiti gwonna nga misi ewedde obanga dalasi ewedde oba kutuba ewedde ku mulyango ogufuma ku muzikiti ogenda nti kano kayambako abasajja kasonsomola mulyango bonna bajja kugamba ya babutuuma amannya sonsomola musajja nnumi musitulandodo ogenda kusitula ki kali kazannyuka abongo na yekatankira akadomola ka musajja nnumi kamusitulandodo nalowooza nti kira kigenda omuyamba naye nga yeeyonoona muki mu buvubuka weyakandayira okugaana okuwasa obuseera tugamba ti nikaahu min sunnati okuwasa kuno n'okufumbirwa nkola yange nabbi bwatugamba faman lam ya'maru bisunnati omuntu yenna alwanyisa enkola eyo falaisa minni si wamuffe bw'onaggala omulyango ogwo ogwa halaali ogwa haramu gugenda kweggula emabega ogenda kwebaka ku bakazi ab'enjawulo kasuku kati gwe oli musajja oli exposed nekino njala nkigambe nga nte kituufu n'abatuwire bakiwire wano kasuku live tukyali kusaidiya abasajja waliwo abakazi abalina ebisiraani kino nze njagala nkigambe wamina nnasi mu bantu mulimu abantu mafatihu lil khair kandandikire ku ekyo nga bisumuluzo bya birungi maghaliku li sharri nga kufuluza bibi nga mukazi wona muteeka mu bulamu bwo Katonda agenda kukuta ngali kemikisa gwe badde bakozesa
otandika okwekozesa abadde atambuza ebigere otandika okuvuga emmotoka eyiyo abadde atalinnya ku nnyonyi otandika okulinnya ennyonyi lwa mukazi gw'osula ne mu buliri nate waliwo abantu mafatihu lisharri nga kufuluza bisumuluzo bya bibi mafatihu lisharri bisumuluzo bya bibi nga mukazi ojja mwendako olunaku olwo omwebakeko ofuna accident bakujje mu ddwaliro bage tulina okukusiba owassa omuntu bitandikirawo bwe bityo sente zikugwe ku lwa mukazi ogwo gwotadde mu bulamu bwo kazi wali ebaseeko kati yola ebipali n'ebisiraani bye batera okugamba mbu bw'onooba ogoba ddiiru teweebaka ku mukazi oyinza okugwa mu bipali oyinza okugwa ku bipali gye balinga ogendolabo obadde ogenzeyo gye tuzungirazungira ogudde ku kiwala ogambye kinzijamu wano mangu omugagga nakkubira maama wange yafudde abadde alina okuwa miliyoni zaana yafudde ate nga tugenda zifuna ze n'omusajja omukazi yajja ekibuli awo ku ddwaliro olabawo omukazi wange musawo naye omukazi yajja ku ddwaliro n'agamba nange omwana w'abeendo ono mulwadde badde nsaba nga zze n'akagugu nagamba ne badde nsaba bamaama mukkirize nze ŋŋenze ewaka ndese sirina kiriyo omusajja mugee musindikeyo muluti kiki mukazi waffe tibane kisino saakibagamba buli musajja yenna gwe neebaka naye afuna accident era afa omwana beene ŋŋenda mutu omwana wammwe mukkirize tukikomye wano abantu gye balinga balina ebipali balina ebisiraani yes ng'ajja kuwoomera onyumirwe naye ng'ogenda kajuutuka mafatihu lisharri bisumuluzo bya bibi wama nina abavubuka bendaba ngaga omuwala oyo buli we neebaka naye nfuna ssente kati nze nga ndowooza babeera baboogera bogezi olinaga naye maani oyo afatunga naye gwe omuwala oyo nga mulungi wakikyanga maani omuwala oyo buli wembeera naye nfuna ebizibu buli wembeera naye lwe bankubira maama wange mulwadde lwembeera naye ng'owulira muganda wo yabuze ebyo biva ku bakazi era weegendereza omukazi si buli mukazi yenna nti bamuzaalamu kasuku al irqu dassas omusaayi gugoberera ojja kwebaka ku mukazi omuzaalemu omwana ogwo wejjusa obulamu bwo bwonna olunaku lwasinkana omukazi oyo ogeoba naliko ki nga tomera ekkazi ng'obusiru bwa maama we yabuyonka buyonsi ng'oli mulosi si buli mukazi yenna tebamuzaalamu ate sire musajja yenna era bamuzaalamu al irqu dassas omusaayi gugoberera kye tuli mu nsi muno kyoli olwaleero nange kyendi n'omulala kyali tukinasaba tukize eri bukojja kuba omwana waffe swaluufi amaini fe okusema mutugamba omwana ayonka emyaka egi ebiri kati ebbere lino lyayonka afundikira nga emize gyonna gy'alina mu nsi tugize eri bukojja bakojja bali batamiira ne bagwa ku kkubo n'owajja kutamiira bakojja b'omwana wo wabanga bakoma mu siniya fo ne batwongerayo nabo tajja kusoma omusaayi gugoberera weegendereze nga tonnazaala nga tonnasiima nsigo ya mwana mu muntu kati eyo tutuuse obutuusi tulanze bulanzi naye nga tuli kugamba nti nikahu min sunnati obufumbo buno nkola yange nabbi bw'atugamba faman lam ya'maru bisunnati omuntu eyeesamba enkola eyo falaisa mini taba wamuffe kale abavubuka abeera awo nga ye agamba owaayi wemma njagala okwegatta ngenda ku besiti lwaki mbonaabona gwe besiti gy'ogenda kumanya ebiriyo nasanga abavubuka nga banyumya naganze kasita wandaga besiti sikubanja waliyo nsava zokka nsava zitya self service ojja kuwa wankula ebipali jama ku besiti waliyo nsava abaana bagira tukabya amaziga abavubuka bagira tukabya amaziga kasuku ebintu biri ku besiti otera waliyo nsava zokka abaana bavubuka bye boogera era ganze kasita wandaga besiti sikubanya mu bulamu kati ekyo kyogendamu kiyinza okuleetera ebizibu obulamu bwo n'obeeraawo ku mulimu gumu ofuna bizibu ku bizibu kasi ofunamu esatu ezingira besiti ogulowooza obulamu buwedde si bwe kibeera mu bulamu kati ogwo mulyango abaana bavubuka baguggulewo naye kye twatandikidde nti fata'alamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan gwe weeyagale nga tonnanoonya akwagala mu bulamu ng'omuvubuka ekyokweyagala ekyo mani njagala okiteekeko nnyo essira abavubuka bangi bali eyo beekuba enjawulo
kituufu bonga bo kituufu nze abantu mbagamba nnyo nze nga sinaatandika kubeera na mukyala buli kye nali njagala nakikola okiwulira buli kyoli yagala wakikola buli kye nali njagala nakikola era nze ssebo nina emboozi zentuulaawo nempulya avuka nga banyumya ne ngamba kale bagende mu maaso wabimala kubanga omuntu bw'osalawo okutandika okubeera n'omuntu omulala definitely waliwo ebintu ebimu by'ogenda okwefiiriza kituufu kati bw'oba nga oli wekka toguzeeyo ku ngatto mpya teweegombye empale eriko nga bw'ogambye omuvubuka n'omusanga ng'ayambala ebipale weebuuza naye bannange omusajja ono kyokka nga muwuulu va nno kati gw'ogambye ku byakwambala bye tubaddeko nene mu kulya kuno kulaba okulya obulungi wali osanga omuvubuka talina muntu gw'alabirira waka naye nga bukya bwakeerere zino saameka ziri mu 10 nga ekyakagendako mu lubuto lwe mu byenda bye ddagala ly'amannyo lyasenyesezza asinya bwanuuna kati kuva ku makya kyekyagenzeko mu lubuto nateekamu kintu nga talina ssente nga sente azirina alina emitwalo 10 wano ne tayagala kwegamba olaba genda ku Africana ku Sheraton waliwo akakyaya ak'emitwalo egi 2 okanye omanye we kabeera n'olisanga nga liwulu oligamba genda ku Africana ku Sheraton fata alamu kaifa tuibu nafsaka awala niwe yagale onyeka akakyaya ak'emitwalo 2 eriganga nina pake waka pakoleta oyo kyayi mwekubira mweteerako wali kati yalaba yekubako enjawulo teyeyagala ng'omuntu kati oyo anaatwala omuntu ku Africana ngeti yetutteyo ng'ali bwomu tasobola ate ebintu ebirungi bw'otabyetuusaako wano ng'oli mu wuulu oba toli bifuna oba tojja bifuna oba muba mwolekedde we mugenda okukaayanira kati be bavubuka abaffe be tugamba olwaleero akala kenjagala obbasibira n'emisaka sukunga kakusibirira abavubuka bayitiriza nnyo omugano guno ogugamba nti bamala gawasa fe obuseera mu butugamba wasa omuwala gw'oyagala kuva ku ntobo ya mutima gwo era almahabba bainahuma okwagalana wakati w'abantu ababiri okwagalana true love eri love ey'ekimmemmette ng'omwagala kubanga yagamba Allah wajaala bainakum mawaddata wa rahma yagamba okwagala kuno twesigamizaako okusaasira osaasira gw'oyagala bw'okimanyi omukazi nga niwayambala bw'ati engoye za bukadde bubiri wallahi yesesa bweri n'oganika ba kino kisekanolya nga takunyumira nga niwayambala n'atonya nga takunyumira nakwesiza kunoga nekino ekikazi kinesesezaako naye nga luwa akaana nekakuba ekyambalo nga kyonna kiggwera mu mutwalo gumu ogamba kyekyo mami kati yagala wasa omuntu owingire mu bufumbo buno n'omuntu gw'oyagala waliwo akawaayiro kankakubuulire kati gw'ojja kimbuulirako nja kibuuza gwe Mr. Kasuku ffe batugamba asabu shay'in fi hadhihi alhayati ekintu ekimu ku bizibu ebizibu mu bulamu buno obwensi kwe kujja ashakhs tuhibbuhu min qalbik omuntu gw'oyagala ebyaddala okumujja ku mutima gwo omuwala oyinza okuba omwagala bamukuwasaako omukazi oyinza okuba omusajja oyinza okuba omwagala n'akuleka n'awasa omulala ne ku bwongo bw'asigalako ne ku mutima gwo era oyinza obutasobola mujja ku bwongo bwo na mutima gwo paka bakuteeka mu ttaka batya gw'okimanya abantu batuuse ne mu nsonga ez'okwesanyusa mu kisenge nga kaana kawala kafumbidde omusajja bali mu nsonga za kwesanyusa kazibiriza kisewo ne kyesuukunda ne kyesuukunda naye nga akisiize ekifaananyi kya gaayo oli gw'ayagala ebyaddala na imagininga as if oli yali waggulu awo wala gye affectinze gye kize ne mu bufumbo you imagine okutuukako gy'olaga nga munno omala kumusiiga kifaananyi kya gaayo oli gw'oyagala ebyaddala kyokka be muzaala bagenda kuvaamu abaana kivula nga bazaala abaana basiru ng'asinga okubala ava kuva ku 0 paka kutta naddayo ku 0 abantu bava ku coaching ate mba mwesanyusa munno omusiiga kifaananyi ky'oli gw'oyagala ebyaddala asabu shay'in fi hadhihi alhayati kyekintu ekizibu mu nsi kwe kujja ashakhs tuhibbuhu min qalbika omuntu gw'oyagala kyekimu naffe abasajja Kasuku ekyo naawe okimanyi bw'okimanyi waliwo abasajja ng'agenda neyeesanyusa n'omukyala naye nga okutuukako gy'alaga omukyala oyo amala kumusiiga kifaananyi kya muwala oli gw'ayagala gw'ataawasa okutuukako gy'alaga na imagininga azifu y'omuwala ali wansi awo kati dhulumu bulyaza amaanya batugamba nnyo ennaku zino nti yagala nnyo omuwala akwagala kituufu
naye nakyo kankikubuulire omanyi naze kusomesa busiraamu Kasuku kati waliwo sayidi ziri bbiri waliwo sayidi y'abakazi waliwo ne sayidi y'abazajja kino njagala okikkirize nga nkigamba oyinza okiwakanya naye nga kyekituufu abakazi mu nsi ya Mukama muno tebalina laavu ekyo njagala nkikubuulire alhubbu fualun walaysa kuwalun okwagala biba bikolwa tebiba bigambo omukazi wava ebikolwa wayolekeza laavu kiwulire kastamala okulisivinga money nga reflecting back love awava ebikolwa wabeeranga ayolekeza laavu kastamala okufuna nti message received bagala nnyo mu message obo I have received you have received you have received jebuva yolekeza laavu noba musajja nga omuwasa muteeka waka ng'omwaka gugwako nga tumusindikidde ka message yako you have received ekyo kiba kikolwa kiba kimu buba bujjako ku simu ye ne gye buva agenda nateekayo laavu kati alhubbu fahalun walaysa kuwalun okwagala bikolwa making sure isna'u ashya usaghira bihubbi kabir noba okoze obuntu butono naye nga obukoze n'okwagala nga kunene omukazi wo olina mu kasente mugire buno omotoka obutontono kalinga kawuma kamberenge yevugemu omukazi kabanka wuma kamberenge bwe kati abeero mu motoka kyobo ababuvuga babumanyi kubanga kuuma kamberenge ngabeera omu neyetalatala ekyo kikolwa nekijja mukumirawo ebbanga n'ebigabo byogera buli mukyatu ojja mukulira ebirungi gwaliyagakyo ojja gaggawala kati omuyaye bw'anaava eri n'akuuma kemberenge ng'omukazi amutwala ng'amutwala nga babeera omwo babalukira omwo kati ekyo Kasuku obitegedde nkitegedde okwagala bikolwa si bigambo ate abakazi bagenda wali bikolwa oyo w'ekikolwa oyo n'ataga nti nja kukuwa ssente nakusindikira etaano gy'alina gy'ateeka laavu ensonga waaki osanga omusajja nga mubi agire nga alina akawala akalungi neweebuuza ate se abakazi kati ennaku zino bazibu nnyo omusanga n'omusajja omukulu gwe nojja n'obuvubuka abo n'agaana n'akulaga nti akyafiira ku mukadde woono kuba ebikolwa wano baagala nnyo you have received ofunye akasente kazze ku ssimu gy'alaga ekyo ekikolwa ekyo langa ekyokusaaga gasajja gakulu ogajja negesima muwala noga ngenda kutwala ewammwe nkuwase nkujje mu mateeka ekyo kikolwa bwe tulaba abawala ennaku zino nga batwala abasajja abakadde nga taswadde kumulaga mikwano gye wabula ekyo ekikolwa omukulu yakikoze omuvubuka alimba alina abantu 10 kuno bonna bagamba njagala bawasa omuvubuka obudde butuuka obw'ekiro asindika message good night dear good night my heart code good night love good night honey ekisirusu nakigamba sula bulungi nkwagala nnyo ng'amata g'embuzi nenga asigala ali online bonna bagamba ngenda bawasa salawo kola ekikolwa eki londa mu mukazi ogende wabo mujjeyo ne bonna tugenda batwala kati bikolwa gino kikulu era ekikuumidde bamama bafaawe bali bikolwa si bigambo ng'okimanyi guno omulembe gwe tuliko tulina abavubuka ng'atuula bw'ati mu TV n'atuula n'essalaamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu manya gange nze gundi mbadde nnoonya omukazi oyo ng'atandikira mu myaka 4 n'okwambuka omukazi oyo anangulira booda omukazi oyo ndi muyimbi anteekemu ssente kati oba ogudde ng'ali kubanoonya abavubuka kati be basingako abakazi batini ogudde oba otuswazizza abakazi abo be balinamu ku nkalu ani n'abavubuka ennaku zino banoonya wali kano abalenzi bagenda bavuga empanka nzekyo nkikubuulire bagenda bavuga empanka gyebiddako anti baagala ssente jami musaada tamidu adakuwatu wal amal buli kirungi kyonna Mr. Kasuku mu nsi kimidde okukola nnyo nakulya muntu oyo buli oyagala ekintu kyebwereere ogenda kufuna obuzibu mu nsi muno keera ku makyokole fola bino byobusiraamu bye tugamba nammwe mubyogera mu ddiini yammwe nti osaba essaala n'osaba katonda n'omutukola ekiro kiramba n'omwa katonda njagala ssente okwanukula omanyi wakwanukula akeera kutonyesa nkuba aba akwanukudde aba akimanyi wadduka mu kyalo waliyo ettaka osobola okulimirako watermelon
n'ateeka omukisa watermelon n'ofuna ssente togenda kulonda ekisawo kya ssente bwakwanukudde twalodde weeronda ssente enkuba etonnye abakimanyi osobola okukuba buloka n'otunda tanuulu jami musaada tatamidwa ala kuwatu wal amal abakwanukudde feno tekyaliyo byamagero nti nasomye edduwa nenonda ekisawo kya ssente tebikyaliwo tebiriyo bino bimulimbalimba abantu mwante esaala yakoze nnyo nabadde ne siriimu naawona bifu kulawukana murro yogera mazima ndegakawa omuntu mugambe genda ofune empeke zozimire tukusabire n'okusabira ojja kuwangaala abatalina bulwadde buno bayinza okufa okusooka kemazima nireka kubuzaabuza muntu tekyaliyo mirako ziri nnene Katonda ayisa mu bikolwa bino baako kyokola ng'omuki ng'omuntu bw'osaba ssente Katonda n'akeera okwokya enkuba genda olime oba okuba ettanuulu aba akwanukudde wegala kusuulira ekisawo kya ssente bakukyekwanya nakyo misakasuka ate n'ekyo ky'oyogera by the way kisobola okuba kituufu tulabyeko abantu bangi oli ng'agamba nze ngenze ku kyeyo nagala n'abeerayo emyaka 5 ssente ne zigaana ng'akola buli kimu n'akomawo wano ewaka n'ayingira faamu mu myaka egi n'agamba nze simanyi kyantwala bweru andi kati bwe buzibu bwe tulina era kuba kati tugenza nti eyo naye awo ngenda kukomentingawo olaba ebweru eyo olabayo kino nyankigambe nga sikulimbye abantu abaliyo beegomba bali Uganda tebagala kwogera mazima nige mazima maki amatuufu genda mu Arab countries genda mu Europe countries abantu beetadde enjegereza ebisiyaga mu bulago bafune obutuuze nakyesiba kunagazi ndi musiyazi ayagala butuuze bali vinga obulamu gwe bwotamanyi mu nsi muno nawo sinna twagala kutuukawo mu buwalabu olabawo abaana balina medicine and surgery balina public administration ayimirira okuva essaawa 10 ez'ekiro paka 7 ogw'ekiro entegetege ne zimufamba akakonko ne kafuuyirira anoonya 10 ne wano Katonda banga akyakuwadde Katonda basala ente wali n'ogirya basala ente ne bakuwa ennyama y'olunaku olwaleero oba enkoko y'olunaku olwaleero ne gwomanyi okulya enkoko ng'emaze mu firiji emyezi 4 zinongera ko mu Walabu ebbanga eriwera ne twalyanga ennyama naye nga n'akawo tekakyalimu nga tekakyalimu ne wano kye batema kyolya nene obeera eyo Kasuku wakulirawa Bukoto naye ffe gye twakulira walingayo entuntunu amatugunda waliwo bino bye twagenda enkenene waliwo bye twagenda eyo nga tugenda kutyaba enku wali ebya redio amatungulu ebyo byonna byazzanga musaayi mu bantu ne wano mu covid ekyana kyaveeyo ebweru kivubuka ne bakigamba gendako emugga ne kigenda emugga yewa tawiranga na kigambo mugga kati eyo waliyo ebizibu byayo bw'obanga Katonda akyasobola okukugabirira wano e Kampala n'ofuna ky'oteeka mu lubuto n'oba wallahi olidde binyeebwa ng'osobola okutambula n'ogenda n'olaba maamawo n'omubuuzaako n'otunula ku feesi ye bw'oti ffe tugamba ekyo kyokka ibaada okusimayiro ya maamawo ne taatawo n'akusanyukirako n'olambula ku muganda wo ekyokka tomanyi bikulu ekirimu mu nsi muno kuwangala bulamu bwonna ng'oli eyo tomanyi baganda bo gye balimi bani tomanyi n'osula mu woteeri ezifaanana zikyangu birimu mu ekabooti biba tebinyuma kituufu kati gye tukikonyeko bukonyi ne tubadde ku bavubuka bano saagala bavaako abawuulu kana akagambo njagadde nkakugamba olwaleero Allah we yali ayogera ku bakazi mu Qur'ani yakozesa ekigambo naga nisaa'ukum harthun lakum abakazi nnimiro zammwe ennimiro zimanyi yagamba abakazi nisaa'ukum harthun lakum abakazi nnimiro zammwe n'ennimiro yonna obanga ogenda okusigamu ensigo osooka kusaawa n'otema amavuunike n'olonda olumbugu ezo baziyita ijraati nga tonnasigamu nsigo kati Allah okose gyonna nisaa'ukum harthun lakum abakazi ennimiro zammwe kitegeeza nemba mugenze gye bali temubeevuunikako bwevuunisi musooke bateekateeka gwosobola ogenda ku lulimbi nga tolina nkumbi
tekisoboka. Tool ogenda nayo gyogenda okulimisa. Yeah. Kati omusajja Katonda yakuwa tool eri naturally. Mu West omanyiyo? Mmanyiyo. Kati bwogenda n'ogula ennimiro mu West nisaukum haruthu lakum abakazi ennimiro zammwe oteekwa okuba ng'omanyi balima mu ntobazi. Leka kulumba West ogule ennimiro nisaukum haruthu lakum abakazi ennimiro zammwe nga tomanyi balima mu ntobazi kubanga ennimiro zaawo zonna za mu ntobazi. Ante bwe tugenda mu Eastern nisaukum haruthu lakum abakyala nnimiro zammwe awaliwo okwasa enjazi nsuululu. Nsuululu batuweza nsuululu bulungi nga lumanyi bagikwata awo togirirawo omuzannyo Mu East. mu East. Ana ekyo mu East kyawo kikambwemu. Kitokota Kikambwemu. Kikambwemu ge mazima. awo totambaalawo Yeah. nga tolina nsuululu. Nisaukum haruthu lakum. Ate wano mu Central owirako nti omugagga alimisa kagalo mulimaawo na wano n'awaawo ssente n'agenda muyite wano wano ssente omwana akufumbirwa kasitoba ne ssente ne batakwagala n'akuzaalira n'abaana n'otamukwata nsobi yonna kitakwagala obitegeera oli kumpi kufa Ku Central wano. kasitoba ne ssente Bana abaana bayaaye banna. wallahi kasitoba ne ssente wano obitegeera oli kumpi kufa walinoga omukazi yanzaira abaana ab'okumukuno ng'abalabya abogagga kasitoba ne ssente wowe oyagala omutegeera ssente zeekwatemu wano mu ssente obalimisa ssente bane ssente osirike mu West Olina okumanya webalima mu entobazi bazinavigatinga batya. obitegedde kasitoba eri waggulu mu East Nsululu moja. nsululu moja awo toyitawo nga tolina nsululu kasuku noba ne ssente ng'ensululu enyeenya enkumbi enyeenya omwana ajja tabyagala ebyo by'omunyumiza. Abamanyi n'okuggalira abantu n'akuggalira bw'ati n'akuliisa emmwanyi amannyo ne gakongokamu n'omulondo engoye azisuula mu mazzi bw'ati z'ogenda okwambala n'akugana leero ojja kusiiba wano kati ensuulu ye berenga enyeenya ojja kajjutuka nisaukum haruthu lakum abakyala nnimiro zammwe. Lwaki twogera ebigambo ebyo? Nti abavubuka baavudde ku misingi emituufu bayisa buyisa kivvulu nti mpasiza mumperekereko embaale mumperekereko ebundi bujjo ngenda kuwasa naye nga nebyagenda kutabimanyi byali kutabimanyi tasobola obisembeza. Era abakazi bali mu nsi muno bayaggayagga tebamanyi na kiddako. Kati ebyo ebintu abavubuka babiteekeko essira nga ddene. Tubadde ku sayidi ya mwana wa bulenzi olulifuna omukisa tugenda ku baana abaki abawala abo nawo ne tubatunuulira kuba balina nti ebizibu ebyabwe bizibu nnyo abo balalamuuko. Buli muntu agudde mu nsi muno agudde lw'abakazi baava dda ku mulamu abakazi abo boolaba inna kaida kunna adhim enkwe zaabwe za waggulu. Allah yakoze ekigambo adhim bazibu nnyo asobola n'okwesimba mu maaso g'amaamo ne balwanira omulambo ng'ofudde n'abaana be. abakazi ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza Allah yatugamba mazima bakyala bammwe min azwajikum wa awladikum mu baana bammwe ne bakyala bammwe balabe bammwe mubeegendereze. Olina okwegendereza. Buli muntu gw'olaba afeesa lw'abakazi. Funa akakazi ko kamu nga kalina ebisima kabikola wetuggire kwako biraawo biringa omusiru. Ontegedde bulungi ne bw'onaazungazunga bw'otyo ojja kukaaba. Kazi bigendera bya byavaawo dda bali ku bintu birala nno ate bo bategera otusinga. Ekyo badde okimanyi? Badde sikimanyi. Nkulaga nti bategera otusinga. Kwata omwana ali mu P7 omulenzi omukazi akuze mu myaka 25 ayimirize emmotoka ng'ava ku ssomero amuge yakutwaleko boy
bamutwaleko omwana omulenzi wamaliriza akwate musajja emitwalo 2 agimuwe mugenda ogulemu aisonuune ajja kudduka 10 ageba nenfunye omukisa olwaleero ne bonna atwala omwana omuwala owa P7 owa P6 Mr. Kasuku n'oyimirira ku kkubo nogaggaalo jankutwaleko n'omuteekaano mu maaso omaliza n'omwe emitwalo egi kajja kufuma ekyetuni nabwe kati mukubye ennyaasi ko kalubuuza birala P6 P7 P6 P7 obwongo bwako bukulu oli adduka kulya sweet agudde mu mukisa ono yaga mukubye kati bulowira abakazi nga bagamba ebigambo gwe nno ddaawo ozunge Mr. Kasuku totuzimbidde n'abaana oli mu bakazi ozunga ojja kufa otuleke muzigo wali omukazi akimanyi nti asobola okufa nga bbawe tannafa simuwulirangako bomanyi fe bagenda okusooka okufa bona amanyi ffe tusooka okufa balina puroguramu yakubadde puroguramu nga bakuziika olwo bagenda omusajja mukulu yafa saawa 9 ogw'ekiro zigenda okukola saawa 1 ng'ente bagisaze mu kuziika osale otya ente saawa 1 ey'okumakya ng'omuntu afudde saawa 9 kiregeeza kola dda puroguramu z'okufa kw'omuntu ante abakazi balogo bwe Kasuku weeraba olwaleero mu nsi muno gwakyewako obujulizi nti otegeera abantu bandaba dda baakulaba dda baakuloga balaba embwa wasigalamu kafuna wuzu nakasala kkubo nakaddamu salaamu nze ndowooza ndyoke ne Kasuku bakwata mu basajja nga gwakyewako obujulizi nti otegeera nenga toga omwana wa nnyabo baamumaliriza batudde mu lumbe be bati nagamba ngumanyi otegeera yaggwa dda omukazi yamukola bubi bambi ate balina akati ke baleese akapya bakateeka mirannamiro bwe bati nga bwolaba piro agiteeka bwati n'akateeka wano bwati gye weebakako akuzuukusa kiro ng'akajjeyo bwati kasita kuyita amannya gakuyita ag'ekika nze lumala kasita oyitaba n'akakkuba ku mutwe kyakubuuza kyoddamu olina abakazi bameka nze nina abakazi bange abaana bange be nazaala ebbali n'omukazi ali bweru nakoze n'obwenzi leero byonna n'obyogera n'okera ku makyo batobijjukira n'atunuulira embwa bw'ati asiiruhaku eddogo ly'amazima abo baloga Kasuku kati osobola okuba nga oli wano banzi oba omulala ng'agejjedde ku ddagala eddagala lyo liwona ery'omukinyeebwa beebuuza waki omusajja takogga ati ofuna eddagala ku makya mukakyayika amata n'ekinyeebwa ekyo ekisiika bamaaso akuba ti balimaasiza mu munnyo n'owoomerwa nti eddagala liwooma ne baliteeka kati Kasuku gwola engeri gy'omanyiddemu eddagala ne bakuwa emmere eddagala ne baliteeka ku sayidi eno gy'oliirako ne baliteeka ku sayidi eno gy'otaliirako wotandika okulya sayidi eno okutali eddagala ogamba eno nga tewooma ne bw'ogikyuse newali eddagala oga etandise okutambula wamenyiira walogwa gwakyewako obujulizi nti otegeera naye amazima matuufu baakuloga siiruhaku ku eddogo ly'amazima era basajja mubaleke tembanenye nnyo baloge omusajja azaala abaana n'ateeka mu ddaamire n'agamba tebavangayo paka nga maze kufa bajja kwonoona amaka gange abaana be beyeezaalidde mu undercover n'awandiika naga tebavangayo baveyo nga maze kufa omwana akwetegereza ng'olina pamba mu nnyindo lwaki tubana musajja omwana omuleete oge mukazi ono nazaala omwana yuuyo gwemanyi omwana okyagenda okuba mu nsi muno gwe musaayi gwo ne abasajja bonna abatulaba olwaleero bazaala abaana mu undercover ne babakweka batya bali ku bwana buno munne tuli mu bufumbo dededede obufumbo bwage bujja kwononeka ebyana ebikulidde ebbali eyo bimala n'ebikikuba bifuna ssente bivuga embi n'okeera enkya ku makya ng'onoonya n'ekinyonyi omwana otukiraba teyakulaba ng'akula khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli asinga obulungi yoyo mulungi eri abantu be nange ndi mulungi eri abantu bange wazaala abaana bo gy'obazadde making sure ofuna akasente wano tosindika sente genda ku ssomero omwana akulabe ng'okwata mu nsawo ojjamu sente n'obalaba oti n'okumba nako n'ozimuga agenda obankinge
omwana akulabe ng'omuleetedde engatto temutuuka omupimeko akaguwa omugeka ngenda kuleetera endala mu maaso maama waana mugamba taata oyo yali mu bakazi teyabawerera omwana ajja kubajjukira sente zewamuwa ku banki agamba omusajja omukazi alimba taata namulabanga nga ajja wano ne bino byogana nti kampereze sente ataano galabye olabye asatu ago mugwireko engatto ne gundi omukazi ng'atandika ne kati taata we yatuweereza emitwalo 2 kyokka waweereza 5 ni mu maaso agabaana bange mulenga mbonaabona nammwe taata mmwe mumulabyeko ne viddi tebazikugamba bakuwabuwi owaye n'omugabo wayi wakitowanga nti viddi wuuno yogera naye n'otandika wasomye otya kale tujja wuliziganya kumba omukazi akuseetinga abakazi si mikwano gyaffe n'oba oli wakanga wamuwasa omukazi nga wosula ne mu buliri abaana kasaba kola emisango ebyetaago bakubaga ngenda balope wa kitammwe kajje ayagala gwe bakukyawe tammwe kajje wano mujja kitege munawe weefula aboggola omwana naakumanyira awo toyina mukwano gyali kati bakuseetinga paka nga akutaddeko ekigambo kitammwe mwamulaano ng'ali mu bakazi mbonyebonye nammwe baana bammwe nobeera mu nsi muno nga weetaaga abaana bo abasajja nno nga bakaaba Kasuku abasajja bakaaba ne abasajja mwena batuuyiza olwaleero mmanyi mwena abaana bemwazaala ebbali mwabateeka mu undercover bamusajja abaana bo bajje eyo obaleete ewuwo muli ekijjulo nabo ekijja kijje obagenzi waffe nange maama wange yanzaala omu singa taata yanzaala omu singa teyanzaalayo naali baddewo obage wano weewammwe nemba nfudde mujjanga ne babaalira ne mwebaka ensi ne beeganye ojjanga ne bakuwa ekikobo ky'amazzi n'onywa omukazi ddala akutuuse mu live eyo erabira omusaayi gwo oba muyita Seeka Uzaifa olina kutujja bajja mulasa omusajja mwalimu n'omuyita Haji Musa dokita ne bagamba ya ma'ashara nisa bo bakimanyi nabbi yagamba ya ma'ashara nisa yabange bakyala mmwe taswaddakna mujirize nnyo okusaddaaka olw'ensonga nabadde mu ggulu eyo nalabye nga abakazi bangi mu muliro nambuuza wabima dhalika ya rasulallah lwaki n'agamba tukthiruna la'na ekisooka lwaki Katonda agenda kwokya abakazi bayitiriza nnyo kolima omukazi akolima nga akolimira mu maaso g'omwana wo n'amugamba ogwo oguto ogunene ng'ogwa kitaawo omutali magezi saba embaliga z'abasenga abo wano abinaasaba abizza eri gye bava oba butategeera bwa kitaawo mbonyebonye nammwe wava ku kyenda kyange kino ojja kukitegeera ojja kuzunga ensi eno ojja kulya n'amazinga kitaawo waki oteeka mu taata w'omwana anaakyuka ekyokubiri banafuya ebyengera babba baabwe bye babakoledde abakazi tebasiima kino kikuwira Kasuku osobola okutambuza ebigere n'olekera omukazi ez'amata nga z'osigazaamu zokka nonga zino zesigaddemu kamuwe anywemu amata nze kantambuza ebigere ngende ku mulimu ne bukeera enkya ku makya omukazi n'agamba ebigambo bino wammanga naga Kasuku tomalaako mu kisenge nengominamu abaana 5 era naga sikufunangamu kalungi konna nkuwanda lulusu nevuma n'olunaku lwe nakusinkana nga byonna abirabidde byewali omukoleddeko ofuna akasente kasama kabeera ng'okawuza yawuza owa abaana bonna gye bali babiri basanyufu batagenda kwerabira ne bana abakazi otibye golabye olw'eggulu werebere golaba ku makya olw'okuba bakubisse n'obuguma bakubisse oli mu kibulangiti obuguma tomanyi mwana we yayambadde ki mu bigere ng'agenda ku ssomero gw'osooka okuzaala bakuwadde akamonda akazungu n'amagi olidde we n'obwegedde omwana yalidde ki ekyeggulu ng'agenda okwebaka tomanyi oli ku mukazi enkya tagenda kubaawo ojira Kasuku muganda nakutira Seeka Kasuku naye kya Seeka nkigwanira ndimuli saizi ly'ababaseeka nkitegedde abaana abo omukazi mwemaliremu mpola byonna jakkera enkya ku makya agesse kufunangamu kalungi konna omukazi omukolera edduuka omusiguze najja naga njagala okaswiti mutima
leta bubiri nanuna kamu akala nakasusa nakamuwanamu kano nkajje ku ntobo ya mutima gwange wallahi nago nategeera nirabira gwe yamukolera edduuka bine bivubuke bitambuze ebikajjo kijja kimuga ajja tya ne kisusa ne kimula kana kongoliro kakaluba akazinaga bambi nga kina keya yirabidde gwe yakola edduuka yabirabidde n'omugulira emmotoka ateekamu amafuta n'abawaamaanyi nnyo ategeera kati beerabira bye tubakoledde n'oba olina okubwa nabo katonda abukuwadde besobola okufuna mu bakazi sebo tweyanzizza nnyo essaawa nnamba nga tuwayo ebigambo tweyanzizza nnyo ensonga zino tuzireeta abantu abasinga bagamba naye ensonga zino tujja tuzoogereko mu reality bino byebiri mu bavubuka eyo byebiri mu batuukako tolinda kubijjukira nga bimaze okutuukako ogambe nti kale Ssekalubega yaŋŋamba ffe tumuleese era tujja kuba ssebo tukweyongeza emboozi gye njagala tunyumyeko mulundi oguddako mikwano abantu balaajana emikwano gifuuse emikwano Kasuku awazibu we bayita emikwano mu bulamu buno obwensi wafuuse wazibu buli muntu akaba lwa mikwano era abantu batunenya olw'okuba n'emitima egisembeza wabuli asembeza afundikira nga akaaba olwoyo gwe yasembeza era abantu batunenya olw'okuba n'emitima egiyamba wabuli alina gwayambye mu nsi muno afundikira mu nsi muno nga gwe yayamba ali ku sayidi y'omulaba amwogera amafuukuule muntu asooka kumanya mwegendereze bali bimufuula mikwano gyammwe awo tugenda otandikira omulondi oguddako kale until next time mubeere bulungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange